الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tugenze abebitiibwa ku kikolo ekyokutaano nga nakyo kwe kwekwata obutiribiri ku sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kikolo kikulu nnyo mu da'awa ya ahli sunna wal jamaa. Amma ekikolo ekyokuna kye tubaddeko ekyo kibadde kitugoba kuba ssemugayaavu ku nsonga ezikwatagana ku nzikiriza n'okuziyisaamu amaaso. Omutunulire ab'ebyobuwangwa buli basinkanako bakubiriza bantu nnono la yafuturun, tebakoowa. Awamu n'ekyo nga yo ddaawa mu maka gyeri mu nkiiko z'ekyalo yonna gye baita basinkanye ku maleediyo bakubiriza nnono nnono. Naye awamu n'ekyo tebaga nti ebyennono abantu babiwulira dda. Bafuba okubeera nga buli ssaawa bibukala emyoyo gy'abantu kubanga emishoni yaabwe kubeera nga abantu babagoba ku Allah subhanahu wa ta'ala babaze ku byaki, ku byobuwangwa. Awamu n'ekyo nga eyo daawa eri baatila, bubuze kubatwala mu muliro. Kati bannannyini bulongoofu bagwana kaweefube waabwe okubeera nga buli ssaawa batukuza emyoyo n'okugigoba ku bintu ebyo ebigenda okubaleetera emitawaana, kyo ne babeera nga balina kaweefube ow'amaanyi okusinga bali. Tunuulira embeera y'abasiraamu abangi eriwo olwaleero, olyoke weewuunya abantu bano abatwala nti ddawa ya tawhiidi nsonga ntono egwana okubeera nga tekyankalanya basiraamu, tebagwana kugiteekako maanyi mangi. Tunuulira abasiraamu abasinga obungi okutegeera akabenje abasiraamu ke balimu n'engeri ebyobuwangwa gye bibalidde, dda mu famire yammwe kwoba okipimira. Olwaleero famire ezisinga obungi zirina emikutu gya famire, si bwe kiri? Ne kujjeko ensonga nga yakwalula balongo, kujjeko ensonga nga yakwabya lumbe, kujjeko ensonga nga yakulima ku bijja, kujjeko ensonga ezo. Ensonga zonna bweso ez'ekishirikushiriku olabe bameka abagenda okuva bagambe nti la nedda, wabula ogenda kusiŋŋaana ng'abasinga obungi tebabirinaako mutawaana. Imma abawagizi ab'olwatu oba abeesirikidde abatalaba nnyo muki mutawaana, naye nga be bamasuudi abatikidde enkofiira, be basabbaani abambadde amakanzu, be bakamiyati, be ba mayimuuna, si bwe kiri bannange. Olyoke osange guruba, guruba kyeki, osange babiri basatu ku gurupu eya famire ensiraamu. Tetuli ku famire z'abannekemeya, tuli ku famire z'abasiraamu, famire ya Haji Gundi. Olyoke osangeyo basatu ate nga baboole, nga baki baboole, nga bebagamba nedda. Olyoke olaba bayiikira abagamba nti amutugjeeko kiina mutawaana ki, buzibu ki, n'ebifaanaganako bwe bityo, okulaga nti daawa ya tawhiidi eri muguruba. Bannannyini tawhiidi bagwana bagamba shammir ala sairi ljidd, naam, kwegamba naam, okubeera nti bateekamu kaweefube w'amaanyi okukakasa nti daawa eno etambula esobole okubeera nga etuuka ku bantu, abantu babeere nga bategeera obunene bw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi ku bantu bayimirizaawo essala nga bashiriku, bangi ku bantu basiiba nga bashiriku, bangi ku bantu bagenda emakka nga baki nga bashiriku. N'olwekyo daawa eno nkulu nnyo, badduaati okugisituukiramu olusitukiramu olw'enjawulo babeere nga bakola kaweefube ow'enjawulo okukakasa nti abantu bategeera omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ekyo bwe kiggwa kaweefube eyo n'abeerawo, tetukomaawo
kubeera nti abantu tebakola batya tebagattako Allah waliwo ate olumba olulala olw'okuzula mu ddiini yaki yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'eddagala lyakoola bantu kubaza erigoberera mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati kyekikolo omanyi ono w'ekitiibwa rahimahullah rahmatan wasi'a kyatutteko ekikolo ekyokutaano naam kyekitiibwa نعم قال المصنف رحمه الله الأصل الخامس الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على الأمل بها والدعوة إلى ذلك. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumwebaza الشيخ n'ennyanjula ennungi ng'atutwala ku kikolo ekyokutaano mu bikolo ebya da'wa entuufu, da'wa ey'abasalafu, da'wa y'abasahaba, da'wa y'abamanyi abalungi abeesigwa, efaayo nnyo ku sunna z'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'okulunkana ennyo oziteeka mu nkola. Tekimala omazi kuba nti bazisomye zirina okujja mu bulamu bwabwe ne bayita n'abalala ne bamugamba wano nno sunna ya nabbi eri bweti, nabbi waffe ali bwati ne bwati sallallahu alaihi wasallama. Eyo da'wa kati waliwo nti ebibinja ebivaamu Allah atutaasire tebinnajja nnyo waffe nga bwolaba Qur'aniyin, bo bagamba ffe tuleetere kirimu ki Qur'an. Mwebali ennaku ze webatubone nga tekinnagejjanga kibinja Allah tutaase nga bagamba toleeta ki tuleetera hadisi twagala Qur'ani nefaanako bwe bityo. Ebinja ebirala ebigenda okuvaamu wano bibinja ebitafaayo ku hirsi eyo kuba nayo ey'okuteeka sunna mu nkola. Ne bamuleetera nabbi yali bwati sallallahu alaihi wasallama, ne bitafaayo kuzirondoola nti nabbi yakolanga atya. Mathalan nabbi naye olunaku lwe yazaalibwa lwaliwo, bwe lwatuuka yakolanga atya, ayina omukolo gwe yateekawo oba sallallahu alaihi wasallama. Kati boba ahli sunna wal jamaa ekyabaawula ku bibinja ebyo ebirala ebyabula bafaayo nnyo kye bagenda okukola nga babuuza nabbi sunna kyeri wano, nabbi yakola atya, nabbi yeeyisa atya sallallahu alaihi wasallam. Balina ihtimaamu eyo okufaayo okulondoola nabbi so fi hin nti bino ebibinja ebirala eyo ihtimaamu tebagirina, bal bayinza n'okuzzaayo ne baga mwogera ki nabbi kaakati mwenga mukola ki nga mwogera ku mizindaalo. Nabbi yagira ng'ayagala olusaayimirizo bid'a n'atandika okuteekawo shubuhaati ezaki ez'enjawulo, ne bw'aba agudde mu bid'a bamuzzeeyo ku nabbi yali bw'ati ogenda okumula kuba kuyomba mwogera ki nammwe mwennyini muli bid'a gwe waliwo ku mulembe gwa nabbi bw'ati omusanga bamuzzeeyo ku nabbi ogenda okumulaba nga ki ebigambo nga tebikwatagana akuzze nadde eno baba salafu bakuzzaayo kwani nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekirungi eky'omuntu oyo alinga ng'omuntu abbira ate nga alina kyanyweza. Anyweza ki? Anyweza mazzi gennyini agali gali mu kubbiramu ate ganyweza nga hujjaji zonna zaleeta ziri waahiya, kyaleeta nga kyongera okwoleka obukyambu ekyakola ki kyaliko, ayongera kweyambula. Idhan dawa y'abasalafu erina ihtimam bisunna annabawiya, sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama. Buli kamu okumugoberera bannaye bwe yalinga akola embaga yagikola ate ebyo mbikatiza nnyo embaga n'okufuula obuvuyo obukyali ewaffe biidhinillah twegomba okulaba ku mbaga nga ddala nsiraamu ngeri k'abasalafu. Naam inshallah twegombe waffe Uganda okulaba ku kuziika okutali muki katemba okutali mu species ezo, ne bajjo mayiti bagitadde dda wali ne baleeta gundi asooka ayogere ne gundi ne mudda mu mbeera ekola ki bakwane program seeka gundi yajja okusooka waddeko seeka gundi ne seeka gundi ekyo kikyamu seekera ndowooza kano kaseera katuufu butereevu ak'okujjawo shubuha eraga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu bali mu kuziika n'akwata akati n'ayogera hadithi ya Obada emmanyifu. Naam hadithi eyo empanvu. Omuntu singa yeesembesa ekyo ku speech ezino eziweebwa ayanukulwa atya? Jazakallahu khairan. Naam Al-Bara ibn Azib. Naam
Al-Bara ibn Azib. eyo hadithi yajja ku basahaba bawerako kuba ekibuuzo ekyo ddala mu kadari bangi bakibuuzanga nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama naye nondoza nabbi wayisiza akago yali ya Bara wa Ali Bara ibn Azib ne ikyonga ensonga ya i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa la yabuuzibwa abasahaba abakola ki abawerako ensonga no Sheikh gyagambye kino bw'otunuulira hadithi eno tekyali nti kikola ki era bakikonyeko nti ku mulundi guno embeera yaliwo nga balinda agenda okusima lahadi yani ife gwe twakasi awo mu mbeera eyo nabbi n'akozesa akaseera ako okubaako byakola ki bajjukiza basahaba ridwanullahi taala alaihim naye tekyaliwo nti yali mbeera nga buli kukuziika wabeerawo okubuliira okufaanako butyo ne basooka bayita seekagundi ajje omukulu ow'ettwala eki ajjawo ekigambo banne bano kati senga kiba kiguddewo ko neetafuulibwa nkola neffe ewaffe kino kitandise kufuuka nkola emanyiddwa nti gundi okufiirwa balina ogifulumya gundi yagenda okwogera ku kino abaana b'omugenzi ani agenda obbakiikirira agenda okiikirira gavumenti ya wakati agenda okiikirira ab'ettwale ogenda okulaba nga amazika galinga ekituuti kya byabufuzi ekituuti kya bya bitebe nam n'ebyafaayo ebyenjawulo balina okusoma ebyafaayo by'omugenzi byonna ogenda okulaba embeera gye mukola ki gye mubeeramu amabugo ogundi aleese kino n'enkola y'amabugo mumanye embeera egirimu muntegeera entuufu embeera ey'okugatukuŋŋaanya emabugo enfaanako bwe bityo byonna bikolebwa n'osanga nga omukolo bwe gutyo gukubyeko abasalafu naye ng'enkola gye baliko si kye kakati wano abamu bayinza okuba badde tebakikola ki nga ye si nekino point nayo nkulu Sheikh ndowooza si buli kye tulabye nga kyawukana ne manhaji y'abasalafu nti twanguwa okugamba nti bano bonna abo tebakyali mu bake waliwo abantu nga abadde takimanyi nga bw'anaategera nti obusalafu obutuufu buli wano ng'agenda teeka mu ki mu nkola ne wabawo n'oli ajja okuwaganyala nti mutujje obusalafu munaatumala oyo aba mulala kyetegeeza kintu waliwo ayinza okukola ekintu newe kibanga mathalan kya bukafiiri naye nga tetavudde mu buke musiraamu oluusi alina n'obutamanyi obuyinza omusonyisa ekiri okumpi ekikusembereza ekyo hadithi ya Abu Waqidi al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu mukyafaayo nga baali bakola kibatambula nga hudathahu ahdin bil islam bakayingira obusiraamu batambula bagenda kikuba kino tekyava mu basahaba abawangalidde mu busiraamu bamanyi tawhid bambi bano baali bakayingira obuki bwe bayita ku muti dhata anwatin bakubako obusaale ne basaba omuti emikisa bajjajja nabo ne bakyamuka ne bamugamba ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat naffe tuteerewo tugira bajjajja ntibasaba tugenda nabbi n'agamba Allahu akbar makuba agamu yagamba subhanallah kyetwagamba nti waliwo ekyasaasana mu mbeera ezimu ku baganda baffe abasalafu okuduumira okwo eyo nkola si ntuufu takbir bw'olina kyolabye gwe wennyini okwogera n'ogamba Allahu akbar wabula enkola y'okuduumira si nkola nki ate yasaasana nnyo mu baganda ffe bolaba abafaayo kati ensonga ebibasaana ne bagitunuulira biizini subhanahu wa ta'ala mu ekyo kyentegeeza era bw'oyimirira awo nti omuntu asobola okuba musalafu naye nga waliwo ensonga gy'abadde takola ki nga bambi bwe bamugamba nti obusalafu wano azuukuka mangu obusalafu bulagira bwe buti oyo omuntu bw'ati aba muki mulungi ne basahaba si nti bo baali 10 ku kinnaakyo la balina ensonga zibagiranga naye bwe baalabulwanga nga Allah bwe yatugamba inna alladhina ttaqaw idha massahum taifun min ash-shaytani tadhakkaru kyekyo n'omusalafu omutuufu nno bwabeera bannaye asobola okuba alina akantu ntukaba omuntu ntibwabadde akola naye bwe bamugamba nti sebo nno obusalafu azuukuka mangu n'akola ki n'akomawo kati epointi nkulu si nti buli kye tugani mathalan omusalafu ali bwati buli gwolayo nga mwe temuli basalafu mmwe muli bwe muti muli kino la waliwo omusiraamu nga irimu abadde temukola ki temutuukangako nga jjajjandizaga nti batemambi sikimanyi hadithi bwetyo aye nga ajja ssanyukayanirize ki amazima kubeera omusalafu omulungi bwatyo bwabeera ali tagenda kuwaganyala ng'ategedde amazima kuba bingi naffe bye tuba tetumanyi nga tugenda tuyiga mpola mpola mu Qur'an Allah yagamba ti kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaikum nammwe mulina ebintu oluusi kyewalitomanyi ne bw'ogenda oyiga nomanya nti eddiini entuufu olina kuteeka mu ki kuteeka mu nkola towaganyala ekyo kikulu kitegeeza wano ku nsonga eri ey'okuziika
speech yonna ekolebwa nga tekontana na nabbi sallallahu alaihi wasallam kyalagira asri'u bil janaza mwanguyirize okola ki okuziika kitegeeza eba tekontanye na busiraamu nga waliseeka bwotulaze nti nabbi sallallahu alaihi wasallam eri basahaba bali mu kutereeza mwana Adaani era mu ngeri yemu singa omuntu bamutaddeyo waliwo abali mu kukola ki waliwo abali mu kuyiwako ettaka waliwo abali mu okumutereezayo wansi eri tebanayiwako ttaka munnafaawo n'ayimirira n'abako kyatujjukiza awo wonna tewali muki lwaki tewaliiwo kukyereya muki mufu naye omufu yakoleddwa akaali wali bamutadde wali naam seeka gundi asooka mule speech ne seeka gundi awo ne bw'aba asomesa tawhidi tumugamba okoze ekintu ekituufu mu mbeera enki kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okukyereya mayiti. Naam, mashallah. Idhan enkola gyegendereze obere ku kikolo kino nti ofuddeyo ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama toteekawo katembo oyo mu mbeera ey'okuziika. Ensonga eyokubiri gye tukonyekera nayo katugyongereko wano sheekhe, embaga fuba okulaba ng'otambuza embaga nga bwe yakusomesa nabbi wa sallallahu alaihi wasallama. Tetulina mu busiraamu byakujjayo basenga ajje nga yeekazaakaza bw'ayitamu baki ku basajja ajja mbu amunoonyaayo. Tetukirina ekyo mu ddiini yaffe, mu ddiini entuufu tetulinaayo kyakubyula mugole ne tutandika okumuleeta ajje nga abakola ki ajja abawuubira. Tetulinayo changing dress nadde n'akyusa n'akoma mu style ndala ajja emirundi ng'esatu awo ajja abawuubira. Omuwala atutte bw'ati nga eno onaayogerera naye bw'akola ki bw'asaakaanyaawo kyukiramu ddala n'abagenyi bo bw'akyukamu eno bw'abawuubira bamaze omubiwula bamutaddeko kale ez'enjawulo. Kakekyo okusala keeki n'okujeerisa kyekiri mu ddiini yaffe. Ebyo byonna ajja mu lujjuddawo bwe bagira bubbaluuni omugole omusajja addeeno amuliiseekaawo basale kakeeki enduulu ne kakubaala masannaale n'ebirala. Ebyo byonna tebiri buki bwonoonefu wabula si ddiini. Ebyo nno kyewuunyisa tuli abantu abasalafu nga nabo batudde okwo tebafa balabanga ekyaki ekya bulijjo. Ebintu ebyo tulina okuba tufubola birwanisibwe. Ekujjayo abaana abawala bajja bababyula nga bajja babuuza ennaku zino kati babapangisa bupangisa. Tusanyuka nga tugoberera amateeka gani ga Allah tabaraka wa taala. Ate omuntu bw'abeera mu nkola ng'agoberedde enkola ya nabbi era essanyu lyafuna nga obulunga nga ali ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama owulira essanyu nga lyaki omuntu omukkirize kimusanyusa ng'agondera eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kati tolaba olunaku lwa Eid, lunaku lwakola ki kusanyuka ne tutandika tutya olunaku olwo kumakya kwolekera genda kusinzaani takbiraati zetuddiŋŋana lyeri essanyu ly'omukkiriza. Omukkiriza essanyu alifuna agonderaani Allah tabaraka wa taala. Tovola bw'ayita kubajemera Allah awulira ng'omutima gukola ki olaba abantu abo basula nga batunula mu bidongo bikuba. Eryo gwe omukkiriza bw'oliyitako owulira ng'olina kyofiiriddwa oba owulira essanyu n'okwebaza Allah. Allah yatutaasa embeera eno ey'abana abayaga abadonga abali mu bino abali mu kweyiwa ennene bwe beekuba amacupa. Eryo liba ssanyu lye balimu nedda. Idhan akaseera katuuse ab'ebitiibwa abafa ku ddaawa y'obusalafu abafa ku busiraamu obutuufu okukakasa nti bw'eba mbaga tulwana embaga zaffe zibeere ku ki ku sunna. Ihtimam bisunna annabawiya. Tulwane embaga tubuze baseeke embaga entuufu bwe zirina okukola ki okubeera. Hajaruna saazi mabiri mutwali akazindaalo tumusembereza akazindaalo. Abaffe ekibuuzo kinene abasalafu ffe tusanyukako ddi tewabeerayo mbaga wano mugaana bino kwegamba twagala mutwawulire ffe embaga ey'obusalafu ebeera etya tutandika ogigezesaako naffe okubeera nti twagala ku ssanyu. Omwana waffe tumuleze ayaganayo okusanyuka naye mwate mutugamba nti teri ssanyu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ekisookera ddala omuntu yenna ayagala okubeera ku ddiini y'obusiraamu ng'ali wansi w'enjuba ateekeddwa okumanya nti wano ku nsi tetwajja kuwangaala nga bwe twagala.
wano si weewaffe tulina gye tulaga watannakitegeera wetunuleko olwaleero wetunuleko nekiwali emyaka 10 egikola gitya bw'oba okyalinayo akafaananyi ka PLE ffe nno myaka gyaffe baleetanga akabaawo n'okakwata ku kifuba bwoti akawandikiddwako enamba ya UNEB kakyaliwo olwaleero mwesiimye kaakati bw'olaba akafaananyako noyimira mu ndabirwamu weetya nogamba abanyi nga gwe kenyini nyini otandise okwetiisa nga bwe wetunulako otya nga kali akafaananyi kalala naawe oli mulongo olinganga makhuluku thani olinga ekitonde ekyokumeka ekyokubiri kitega nti otolontoko ina gyolaga ono si weewammwe wano ku nsi si weewaffe tugenda okukolya byetukola tutya byetwagala nedda wano twajja kulima twagala genda ku akhira tusanyuke wala saufa yu'tika rabbuka fatarda kitegereka ekyo kimu ekyokubiri kimanye gwe omusiraamu nti abasiraamu bakolera ddala embaga mwana wattu nezinyuma okukamala obukamazi nga teziri mukhalafaati shariya nga teziri mbintu bikontana dini yaki ya busiraamu waman alima hujja ala man lam ya'lam amanyi yabeera obujulizi ko yatakola atya atamanyi kakati mwe mumanyi abali wano abatudde wano abaffe wano wemuwangalira waliwo embaga oba teziriiwo weziri laila no nahara nam zikubyeko kiro na misana abaffe ebikolebwa ewammwe byebikolebwa wano okwanukula nedda katubifunze kubanga biyinza okugazibwamu ne katukufundize munnanga omuntu bwajja ng'akonkona amaka ga Haji Haruna Saazi Mabira yategedde nti waliyo gundi fulana kitegereka ti asibu tusanyusa okulaba ng'amwaniriza nga omwana omulenzi ajja ng'alabako n'omwana ng'alabako osiimye nti mashallah ekyo kikola kitya eyo step esooka kyekiddako al aqidu ash-shar'i kuwoowa okuwoowa kuno oyinza okujja n'abantu 3 bayinza okuba 10 bayinza okuba 50 alimuhimu kola ki kuwoowa okuwoowa kwekuliwa nga mutuula mu ddiiro lyammwe awo omuntu yenna akulembera okuwoowa nga awoowa alhamdulillah ekyo nga kikola kitya ekyo bwe kiggwa katugenda wane wasinga okubeera emitawaana kalumanywera yezafaafu bakola batya eno munnanga okubbirako gwe omulongoofu ali eyo oba oliawo n'okijjamu kopi naawe n'okiteeka muki n'okiteeka mu nkola abakyala bano ono mugole bw'abeera omugole alina okubeera n'endabika ey'enjawulo n'enteekateeka eyaki ey'enjawulo bw'omugjayo n'omuteeka wali ku mmeeza bakasamba lyanda bajja kuvaayo nsaba Allah nteeke mubo tugambe nedda ekyokoze kikyamu toyinza kukwata mukyala nojja n'omuteekawo mu maaso g'abasajja wenna omuwunze wenna okola otya nedda tekiriyo Allah yatulagira tukakkanya amaaso tukyawukanyeeko si bwe kiri kubanga omuleesa awo tumutunuulire omuwunze asobole okutulabikira obulungi ate ekyo Allah yakitugaana ffe abasajja kitegereka ate ng'omukyalo oyo agwana alabikeko ng'omugole si bwe kiri kakati kyekikolebwa wano abakyala baba n'embaga yaabwe munnange bakuŋŋaana omugole ne bamukolerako ddala nga bwe mukola kuba mmwe ne bamubyula ne bamunyiriza nayambala ekiteeteeyi ky'abagole ne bamuteekako jiribaabu kungulu jiribaabu kuki emmotoka n'emuvuga okuva lwe bamukoleddeko nemuleeta ne bamuyingiza ewali abakyala gye bakuŋŋaanidde wamma ettaali nekola litya neritandika ettaali liiryo sawa nga mmeka ne bavaayo nomukyala naavaayo mukyala munnaabwe bakyala bokka bakyala bokka era be bali ekubira bayita badda faafaati abakubi babaki so si bakaliifa nam Sekabulazizi Kalungi bwalidde mu ndagaawo kiraze ekitone mwe ekiri yabyerekereza mu bugenderevu kakati abooluganda ekiddirirawo omusajja eri aba ne ttiimu ye ekyokulabirako muganda waffe Seeka Muhammad Tamusuza yakonkonye wa Haji Haruna kati eno bwedda ateekateeka olwo nti kiki
naye ateekateeka motoka nnungi nam motoka nnungi zayinako obusobozi motoka 4 oba 2 oba 5 oba 10 tewali mutawaana oba 3 tewali mutawaana naye ajja kukolaki avuga motoka nga jayimirirawo nnyini oba hoolo babikoledde mu hoolo ebyo gyebiri eno bakyala bali mu hoolo wedde ettaali lyetwogerako obwedda bali muki bali mu hoolo oba bakoledde waka kitegereke ekidaala kibadde waka naye nga kyabakyala bokwe badde bakola batya ogwaffe ogw'abasajja nga tujja nga tupaakinga nam ey'omugole yesembera wali ey'omugole ekola etya yesembera wali omukyala nga bamufulumyayo nga bakola batya omugole nga bamufulumya mwannyina yamuleeta oba kitaawe nga janga bamuyingiza mmotoka eyo ey'ebbeeyi ffe tuli wali twetala tuli basanyufu muganda ffe yuyo ayingiza aja akiyita ati aja okiyita ati kyebayingiza ekyo enseera katuga muganda ffe Muhammad Tamusuza enseera agikoze eki bajingiza motoka nti ye mashallah nga baggalawo motoka abamu bazidikoratinga zibaako obutaala zaaka bulungi zikola zitya kakati ate nensanyuka yeeno baba ne fireworks nga muyitirivu obungi abalala ena masasu mu mbeera eyo gajjenjeeru nga bakuba mu bbanga awawo nebbanga okiraba nga lyaka bwasi eryo ssanyu ly'abasajja bana bakuŋŋaanya ebweru abazenaani kuba mu bbanga okulaga nti abanga tumututteyo no nga basimbula bayingiddeko mu bakazi omukyala anyumiddwa obwedda alyawo alina abakyala banne ayambadde mu nyambala ennungi bayimbye bazinye bamutonedde ebirabo bakoze buli kimu munnange emmotoka nga zisimbula namunnaffe mpaka luddawa waka ffe nga tugenda waffe muteeke ebirowoozo ffe nga tugenda waffe kaakati enkya enkeera olwo ng'akola waliima akola ki waliima abantu be bonna beyeetaaga okujja aba yateeseteese ekijjulo ye omulimu gwe kutegeka wanaaliisiza abantu era ekituleeta leero ekyemisa tujja kulya olw'okusanyukirako muganda waffe Muhammad Tamusuza olw'enseera jjajje wa Haji Haruna Sazimamira kitegese bulungi abooluganda alhamdulillah kaakati olwo tusanyuse nnyo ku lwa muganda waffe tetugudde ku mukhalafa mukyalo tumulabyeko tulina tumulabiddeko wonna tetumulabyeko omukyalo yanyiriddeko kaakati akaluma abantu nazino ennume zibadde zaagala ku nseera eyo empanga nduuza kati mu baabu eno zibira mpanga zino empanga zibadde nazo zaagala zebe kuki ku nseera waliwo omukhalafa oba teguliiwo waliwo omukhalafa otugudde mu nsobi kitegereka n'olwekyo ekidaala kino bwe kikuŋŋaanya Tereza n'abaawo ne Mariyamu n'abaawo ne Hamisi n'abaawo ne Simoni n'abaawo mu kidaala ekyo tosobola kutereerezaawo busiraamu oyagala tokola otya imma gwogenda okunyiizibwa oba gwogenda okunyiiza tekisoboka kubeeraawo nga muli basanyufu imma byogenda okukola bigenda banyiiza oba bagenda kukunyiiza oba byombiri bibeerewo era bwekitera okubeera byombiri bibaawo bakunyiiza n'obanyiiza siwe kiri n'olwekyo embaga ensiraamu eyawula omukyala n'abeera ku lulwe abakyala ne basanyuka ne bamukwata omukyala ne bamukwasa omusajja n'amutwala mu oyo mukyala we si mukyala wo lwaki oyagala nnyo okumulaba nga bamutwala nga bamuyingiza muki bamuyingiza mu makaage ffe tujja kulya kijjulo olwo yembaga ku saidi yaki mu bakyala tegalina ekyo kya mu busiraamu kimanyiddwa abakyala okukuba eddufu ettaali ku bakyala maatha ku mbaga ku yidi ekyo tekirina mutawaana sharia y'obusiraamu tekigaana bali bokka bakkirizibwa okusanyuka ne bayimba ne beeyagala bambala engoye mpitirivu obulungi olwayinza okuba ekifaananyi nga labanga ebintu babambadde engoye gwe zootalina eyo oluusi nga banyirivu okukamala okuyimba okumanyiddwa abayimbi baddafaafiina baba n'ennyimba eziwaana omugole zikola zitya size eziri ez'endongo ezaki kimanyiddwa mu nnamula y'obusiraamu nti ettaalikkiriza abakyala oddikuba ate balikubira ku bwereere baba balikubira kayimba kebara bakole batya kebabeera bayimba kitegereka kandooze nti Haji nsembezaako katono kwekyo badde weetaaga naye embaga eyo tugwana twongere okugisomesa abantu bagitegeere bulungi nnyo weetaaga omusomo oguli special ogwongere okuginyonyo abo abalimu obulungi
ojja kulabanga batandise oziteeka mu nkola. Naam, wakyaliwo akadde mukadde waffe temukipa kaweddeyo. Naam, waffaka llahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil abaliyo mu nsonyi bannange Sheikh yampaddeko akameme nange ne mbatambuzaako. Hayyakum Allah.